bi'idhamin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhiran. Mu hadisi nabbi yakyogera kiriya nti ebyo byombi tebitukuza muntu. Obujulizi muallifu bwe yasembyayo wano bwa mirundi ebiri, athari esooka ne athari eyokubiri. Athari esooka eva ku tabi'i ayitibwa Sa'id ibn Jubairi, omu ku bamanyi abayirimu abayizi abasoma ku Ibn Abbas, yali musajja ava mu nsi ya Ethiopia, yo Sa'id ibn Jubairi. Qala agamba man qata'a tamimatan, omuntu yenna ategula irizi oba n'agikutula oba ogisanza n'ogitegula min insani mu muntu, omuntu yenna akutula irizi mu muntu, kana ka'adi raqaba, afuna empeera ng'omuntu atadde ensingo. Ota ensingo y'omuddu, empeera Allah zakuwa, buli kiyunga ekiri ku muddu oyo naawe Allah akita okuva mu muliro. Empeera ennyangu gy'oyinza okutegera. Bw'ota omuddu ng'obadde olina omuddu n'omutanafuka free, buli kiyungo kyonna omuddu oyo kyalina naawe Allah tabaraka wa taala akita ekiyungo ky'okuva mu muliro. Kati laba obulungi buno gundi bwababbirako tabi'un Sa'id ibn Jubairi, okutula ki irizi. Bw'okutula irizi ofuna empeera nga atadde omuki omuddu. Okitegedde gwe owa gundi, gwe owa athari gundi bagitaani iqra. Otegedde gwe owa kira, owa iqra okutegula irizi, okukutula irizi ofuna empeera nga akoze eki nga atadde omuntu. Toyina irizi zomanyi mbaana ewammwe abato ng'otidde nnyo. Okukutula irizi mu muntu n'omuga haji kino kiki ekyewuubira mu mmotoka yo akutwalako nno butwazi ine haji leka naawe nedda kana akantu n'okagira kajja kuleetera obuzibu n'okakutula n'okakuba mu nsawo leka haji gwe omusajja munnaddiini tuva mu ddarasa otuyiriza eri wano n'ova namu nkomya wano haji kati akutunuulira takumala naye nga irizi evuddemu mu mmotoka oba alizaamu endala tebikwatako naye neyalwa era evuddemu ewirizi yawo mugijjeewo hajikanakanaki nereka naawe omusajja munnaddiini tuva mu kusoma leka nokola kakutule kakube mu nsawo. Bw'okutula irizi ofuna empeera ng'akoze eki ebyawongo byonna obitegula obijjawo awaka ennyumba yonna n'ogisiramula ofuna empeera zino. Olawo wa irizi afuna naye kati ate ajjeewo ekibbo ky'abalongo, ajjeewo bannakazaana, ajjeewo ejjinja lya gundi, ebyo byonna biriko empeera. Obujulizi obulala walahu era buva ku ye an Ibrahima, ate kulo abujja ku Ibrahima qala agamba kanu yakrahuna tamaima kullaha. Abayizi ba Ibn Abbas n'abamanyi abalala baali batamwa irizi zonna min alqur'ani wa ghairi alqur'ani, kazibereza Qur'an oba siza Qur'an, zonna bazitamwanga. Aba basalafu nga tayagala kulaba ku irizi, agana n'okuyingira mu nnyumba lwa irizi. Mafumu biki ebyoto ebintu ebyewuubira mu maka nga bibagaana. Muyina ebintu bya lubaale, muyina amasabo musamira, sijja kubeerawo wano. Abaana bo bawummulidde wa muganda wo, olaba waliwo ebyawongo, abaana bakambazeeyo munnange, sisobola. Baali batamwa ebiribwa irizi, naye kati abantu bagamba bali balina eddiini yaabwe era mwe mujja kutula eŋŋanda muzimalewo. Okusomesa tawhidi tekukutula Luganda, wabula okulemera ku shiriki kwe kutula Oluganda. Era eŋŋanda zonna zikutuka lw'abashiriki abazirimu. Bwetolaba nabbi bwe yabireeta bisatu mu hadisi ya Amr bin Absat al-Aslami, bwe yamubuuza nti gwani, n'amugamba ndi mubaka wa Allah. N'amugamba wa bima arsalaka Allahu bihi, kale bw'oba oli mubaka wa Allah, Allah akutumye naki? N'amugamba arsalani Allahu bisilati al-arhami, Allah ntumye ndagira abantu bayunga Oluganda. Ekyo kitegeko nnyo ebirowoozo, bayunga eki eŋŋanda. Teri muwalimu asomesa ng'agamba abantu kutula ŋŋanda. Nabbi yagamba tuzze kubasomesa bayunge eŋŋanda zaabwe. Wulira ekyokubiri, wa kasri al-awthani, n'okutemaatema lubaale, n'okugjawo ebyawongo, n'okumenya amasabo, n'okutema emiti, n'okugjawo abalongo. Ekyokusatu, wa yuwahida Allah,
n'okulagira abantu bawule Allah la yushrak bihi shay'a nga tagattibwako kintu kirala. Ebyo bitambulira wamu. Bantu bayunga oluganda balina kuba bafulumya emmandwa bawule Allah. Wamugamba muyungagane nga mwe mulemedde ku masabo, mwe mutukutula, mwe mulemedde kusamira, mwe mulemedde kwalula abalongo, muyoola abantu ettaka, buli mugenyi ne mumuyoola ettaka. Mwe mukutule enganda abayoola ettaka, so sifa abasomesa tawhidi. Buli asomesa tawhidi abukale mu kika ayunga luganda. Abantu bayunge enganda, bamenye lubaale, bajjewo amasabo, bajjewo okusamira, bawule Allah. Bisatu bitambulira wamu. Kati okuwayiriza abawali muntu yagenda kutula enganda azimalewo, waapi oyo ayunga nnyunge. Buli wabagamba mujjewo amasabo abayunga. Mugenda kwesiima ku lunaku lwa kiyama nga mumugondedde ne mufulumya amasabo. Wamma okusigala nga bwe musamira bwe muloga mugamba oyo kikulu yeekutula nnyo ku banne, kikulu oyo yeeyawula, yeefuula buli kintu kyonna, yeerabanga ye yekka, buli kimu tambula ne banno, beerawo mu mikolo gy'abanno. Kale tukimanyi olina imaani y'amaanyi, tubyagala, naye era beerawo obuzeebuzeeko, obikkako. Mbikkako ku ki? Ebyeddiini tebabikkako, obikkabikkako n'obuzaabuza, wadde tubyagala tukimanyi, naye obeerawo mu banno. Omuntu tayala nga ali yekka. Balina omugambo bannange, batokomoka omugambo bakutengula ennyini. Omuntu tayala nga ali yekka, omuntu abukala bantu, omuntu agumira banne. Nekwe busenna bonna bagira tobeerawo. Kati mukwala abalongo basula tewaliiwo, abagundi tewali. Bakujuliza obukolokolo bw'ozoomisinga, kati kulumbe lwaba basulaina nawo tewaliiwo. Kati emikolo gyonna tobeerewo. Kati munaye oba toyina imaani y'amaanyi oba owedde. Ate obusiraamu bugamba okuyunga oluganda, kati oluyungira mu makubo, oliyungira ku masimu kukka, jangu banno bakulabeko. Bannanga abashiriku balina olugambo lwe balina batokomoka omugambo, bagala kusuula munna tawhidi. Waddu law takfuruuna kama kafaru fatakunuuna sawa. Beegomba olunaku lwolekera ku makyanga olinga bo. Kati olaba gundi yatereera naye yagana kati tabadde Makka, naye gundi yabitereeza. Bakujuliza baleeta reference. Abdul Nasir toto wakava Makka muwama mugambi, kati bwe byamugana genda Makka. Abo baduat ila nabo baduat batudde ku muliro gwaja akakuba akatwala abantu mu jahannama, kwe batudde bati bakowoola buli lunaku baagala obeere nga bo. Kale bwe babiremeredde abaana battu, abaana basindike. Oyinza okubooganya naye abaana bo basindike, ate abaana balina musango ki? Nze omukulu weŋŋaanidde ate mbawo abaana bakubeerako step ku step. La ilaha illa Allah. Sheikh agamba hadha qala al-musannif rahimahullahu ta'ala eyo gundi